mutandise kubyeyogerera namwe mwenyina ba government mbu kanonyi Bobiwine bwayaga kanonyi karonde kakume gwiba kaba bukabanje naye n'abakweka empiki kubanga ku lunaku Yokukabanja yali alina kukwatibwa tiyabagamba tajja kukwatibwa n'abulawo naye mu kubulawo n'alekawo ki omukyala ewaka si Suubi si Kampala yaano omulala okitegeera kati bwe yamala kulonda kubanga wayitawo ennaku ziizo n'ayogera n'abannamawulire n'enkeera yaliwo baani bamuyamba kuva ewaka kati mukkiriza kinali mbagamba ngu mwagwa mu katego kubanga it was a mistake eri government yange nungi eya Yoweri Kaguta Museveni ku papa kubanga mwalina kubasa akasiriso nimubalaba nga bataliiwo nimulaba banaakabanja batya kubanga gaanookirize ne Bobiwine yenyini tawadde gavumenti omwaganya muba mutegeere kyali kubanga tutanagenda mu kulonda internet yavaako bagijjako ganookirize capacity holding y'abantu ne protest oba riot titukimanyi kubanga nawe okkiriza nga Omunnayuganda ayinza kumala ennaku olunaku lulamba ali kukubaawo yeekalakaasa n'asula watazeeyo ewaka n'enkeera n'oluddako nze nali nina kubirekawo ky'oba olaba n'olwaleero ebibuuzo bingi byotasobola kunyonyola omuntu bwakubuuza Tembo yono wa UCC wana mulaba ajaganya asala n'entagamba tukimaze lwaki wajja ku internet information wajija wanga abantu bwe bamala kulonda bajja kujja ku kubo era Bobiwine wadde yazanya chase ayina ke yabuukamu kaali kamu singa amawule galaga ngu enyonyi yazeewuwe ewaka negenda nigakubibwa ku TV zona nezebweru na olunaku yasemba kulabikako waayita ennaku ziizo n'alabikira ku kiyumba eyekanyanya nesinga yasirikira eyo
singa Robert Kyagulanyi yasirikira eyo security kituufu temanyi waali, banansi batamanyi waali, n'abafamire batamanyi waali. Okimanyi abantu baali bagenda kubanja Bobiwine. Era simanyi eyamukonvinsinga namugamba korayo aka video, ate n'alabikirako n'eyo, ate n'agamba nambooze nzija kulya empuuta. Singa tiyalabikako ku mikutu. Era Robert Kyagulanyi sentamu aka video ke wakola tomanyi kye wakolera gavumenti yaffe. Osaana n'ekirabo kubanga buli omu yasa ekikkowe. Kubanga ekabaale wali bagenda kusituka bagaye yamaze kulonda yabadde waliwa Arua nibaga yamaze kulonda aliwa jinja wawa buli omu agamba Robert Kyagulanyi mumuleete mujjukire bya ayine ene yali akulira security ya mama Mbabazi eyabura nibakuba n'ebifaananyi by'omulambo gwa ayine. Saawa zino RDC tutera kwesanga neyo ku kyaki. Yajja ne bamusabira ne bamuwa n'obwa RDC. Obudeputy RDC oba RDC bw'atyo yafuna omulimu mu gavumenti. We yarwanagana n'abantu n'abapoliisi Embarara mu 2016 John Patrick Mama Mbabazi anoonya akalulu. Tomanyi baafulumyako n'ebifaananyi bya mayitiye. Kati baali bage Robert Kyagulanyi aka video ko wakwata oli kanyanya neke wakwata oli ku maraaro eyo noga ogenda mukono okulya empuuta ewa Nambooze. Buli omu kuva ku topu kuddawa buli omu akola otubonyeza. Yes, kubanga kyobwala wakati bali balina kujja bakikwe gamba uyu yali mukatemba ali mu jangu nkwekule, even if it is not jangu nkwekule. Gwe gwe genda obabuuze mwali mulowooza ki? Ifunayo munene w'omubuuze mwali mulowooza ki olunaku Bobiwine tarabika ate mwabadde wuwe yarazeewo. Waliwo okukola ebintu mutabaze. Kino nkiddamu abalowooza syndicate ensi kwetambulira tibabeera mu office. Ojja kumusanga lyeyo anoga mwanyize ali awo naye mulowooza kutuula mu ofiisi eyo nimudda mu butebe mbwekyusa nimuteekako esi